Je baliko ba mikwano mwasibye mutya kansuubire nti buli omu ali bulungi mukama yeebazibwe abasiraamu salaamu aleikum kansuubire nti buli omu ali bulungi tugenda kulaba engeri gy'osobola okustylingamuko ku nviiri zo obutakola ki obutonooneka muziraba oba kale ozisitayiringa kale naawe osobola ozisitayiringa n'olabikako obulungi omuntu n'alowooza wagenze musawo naye nga tewagenzeemu. First of all olina okubaako n'eno gundi engeri gy'osibamu twist w'enviiri zo nga gwe weesiba. Waliwo bano ababeera ne cream naye bw'oba tolina cream osobola okukozesa vaseline. Kati nze zino enviiri zange muziraba nazinaabyemu yesterday naye nazisibye bino ebigundi bwe ntukugamba nti tezidda mabega kubanga enviiri za nakyo waliwo lwe zinaaba nga sirina budde kale nenfaga zikwata bwe nti mukwano zisanyirira mba nsooka gakaaba naye kati nazisibyemu bino ebinadooza omuwala bandaba n'agamba naye bannange ebiviiri bino nga binene nnyo oluusi ne bampita ne kokonanti anti mumanyi kokonanti yaba omunene bw'ati nga bampita kokonanti lwanviiri zino so kati nzikoze bwe nti kugamba nti wengenda okukola oba okukola stitch oba okukola ekintu kino oba okusibamu ebintu zisobole okunyanguyira naye nga n'amazzi zinaabamu. So kati tugenda kulaba engeri gyetugenda okukola gyetugenda okutandika okwatako obutonotono n'osiigako then okolaki n'otandika. Kati tugenda kutandika nga tusumululako kino kitegeera bw'omala okisumululako anti muziraba bwe zeekutte muziraba engeri gye zikalubamu kati oba ozikwata bannange watosobola zisiba. Kati awo nina obusanyizo byange bisatu osooka ne kino ekinene nozaako kano then kino nekisanyira bulungi ng'ogenda kukola ki ogenda kusiba butwisiti bwo fonna wano eno giriwo ng'awerako waba omuteekamu n'ozisiba nejjero nno gundi vaseline naye mulungi ne bw'ofuna gundi ki ono oyiro wa vaseline oba osobola omugulamu abasobola okugenda mu katale oba osobola omutumya mu moolo oba osobola omutumya naye oba osobola ogendamu nokola ki n'omugira so funawo kano nga katono bwe kati omala okafunawo bwe kati bino osobola okubikwata n'obikwasa eno bw'oti katera kano nga bw'osooka okukasanyira bw'oti kati mu mukwano ng'oli mu kiyumba ky'omuwarabu osobola okufa ku nviiri z'omukwano kati mulaba kano kenzizzaako akatono osanyira kuva wansi bwagipya ziba za nakyo then kakitandikira n'era eno wansi bw'oti kuba kano kazisanyirira bulungi tezeekwata kwatako obutonotono bw'oti nga bw'okola ki nga bw'osiba. So kati tuli ku kanabbiri engeri gy'osobola okukola ki gy'osobola okwesibamu twist mulaba sooka bw'oti soko kazingeko mmala okazingako naye buno obuntu bwangu nnyo mukalabaye kati tugenda n'ogenda mu maaso nga tukola obulala kindeeteza kale nga mbagamba nti osobola okukola buno kanabbiri kubanga nti nno osobola okubwesanyirira kitegeera oba osobola okubwesanyirira
noteekako nga bw'osiigako bw'oti bukasiba kaba kabeera bulungi nga kalabika bulungi nga ka saaluuni. Vaseline oba tolina n'okuluma abalala gwe bakozesa osobola okukozesa vaseline. Anti ndowooza mulaba bwe ntuusizzaako kati omakinga sure nti obutandikira eno wansi. Mukitegeera ya makinga sure nti obutandikira eno wansi n'okasaalira wansi. Bwaba okasaalira kungulu wansi zisigala zikola ki? Zisigala zeekutte. Mukalabe obulabi emulooza ziweddeyo. Nkyalina omulimu omulala guno. Kati zino nzimaze, kati ŋŋenda kudda ku ziri. Kitegeera mulangira gye mbulukamu oyinza okugamba nva mu saaloni. Mulaba engeri gy'okatandikamu anti ng'omaze okusiigako omaze osiigako vaseline okasalirira nengeri gy'okatandikamu wansi. Mukalabye? Wekati.